Ndi Muganda naye omuganda omupya. Ndi Muganda oyo ayagala obuganda. Ndi mu Uganda oyo ayagala ebyobuwangwa bye. Ndi Muganda oyo atasobola kulya nkwe lukwe mu kabaka. Ndi Muganda alumirirwa buli kigenda mu maaso tekizijjaako butabera Muganda. Abantu abali around kabaka kirabika balina ekigendererwa lwaki kabaka afaanana bwatyo era nga abantu abo bayinza okuba nga baagala kuclaiminga bulamu bwa kabaka. Omusajja ono yasoose okuteekayo basebwiti abasoose okuteekayo vidiyo netambula ku social media. Omusajja ono gwe njogerako abadde mu music industry okumala emyaka 2+. Omusajja ono y'omu kubafukamirira kabaka buli bamusanga, y'omu omusajja akyasinze okufukamira mu Uganda. Omusajja ono gwe njogerako is a Rastaman. Omusajja ono taata, omusajja legend. Njogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Sali Moses ow'Enkima. Moses Sali mutabani wa Bidandi Sali ow'Enkima. Njogera ku Bebe Cool. Bebe Cool avuddeyo n'abako byayogera nawanjagira obolyawo ne gavumenti okubaako okuinterveninga mu nsonga za kabaka. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti yes osubscribinga gwe ya subscribinga atanaba kuba nti osubscribinga ngenda kusaba blood subscribinga kati tusobole okuba nti oba oliawo tutuuke ewala. Njagala twepikepike twesondesonde amanyi tugasonde tutuukeyo. Fena tukimanya kiriwo nti obuganda tebuteredde, Uganda teteredde olwa vidiyo eya kabaka wa Buganda yafulumye. Vidiyo eno bw'ogitunulire kumalamu amaanyi. Vidiyo eno bw'ogitunulira erina ebibuuzo bingi naye saagala kuteeka blame ku muntu yenna. Azmi Jimso naye Bebe Cool avuddeyo n'apointingamu engalo mu bantu abamu. Bebe Cool avuddeyo n'agamba nti nze ne Muganda abaganda bedda baali bankwe ng'era bagamba nti omuganda omutuufu alina okuba nti muli wankwe. Bebe Cool agamba nti nze ne Muganda omupya omulongooseemu sisobola kulya mu nsi yange lukwe, sobola kulya mu kabaka wange lukwe, sobola kulya mu byabuwangwa byange lukwe. Njagala buli kimu kibeere on record. Bebe Cool ekisooka yavudde n'abuuza Katikkiro Mayiga n'amugamba nti kabaka yadde badde ne birthday, lwaki mwasazeewo kumugjayo ng'afaanana bw'ati? Lwaki mwaggyeyo kabaka wa Buganda ekitiibwa kye kyonna ne mukityoboola ne mumuteeka mu kamera ng'afaanana bw'atyo? Ekirala Bebe Cool yabuuziza Katikkiro wa Buganda ng'amugamba nti owaaye ssebo Katikkiro, lwaki obwedda temucommunicatinga nga temubuliranga Buganda state kabaka gy'alimu? Why at this moment ng'oba oliawo obuganda bwesunze okucelebratinga ne kabaka waabwe nga mwamugambye agenda kwogera ate nga mumuleta mu condition bweti, kigendera ki kye mwabadde nakyo? Ekirala Bebe Cool abuuziza Katikkiro n'amugamba nti if mwategedde nti kabaka mulwadde, lwaki temwayongezaayo celebration z'amazaalibwa gwe? Bebe avudde n'agamba nti ye musajja Muganda ate ayagala nnyo Obuganda n'ebyobuwangwa bye. Avuddeyo n'agamba nti oba oliawo abantu abali around kabaka bwe buzibu, kubanga if Lord Mayor Elias Lukwago ne bwalalamu akatono basobola okuba nti bamutwala e Bulaaya. Lwaki osuubira musajja tata waffe jjajja mu byobuwangwa ate nga King Mulamba kabaka wa Buganda tasobola kuba nti atwalibwa bweru wa ggwanga eri better treatment okufuna obujjanjabi? Bino byonna Bebe Cool abibuuziza Katikkiro. Bebe Cool ng'amaze okwebuuza ebyo ebibuuzo byonna avuddeyo n'asaba gavumenti ya Uganda oba gavumenti ya wakati eveeyo eyingire mu nsonga za Buganda, especially mu nsonga za kabaka, ng'agamba nti Chief Commander President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayingire mu nsonga zino, kubanga bano abantu abali around kabaka
bayinza okuba nga balina ebigendero byabwe. Bigambo si byange, bigambo bya Bebe Cool, bigambo bya Bebe Cool, musajja wa Ntima, musajja Muganda, bamuyita Sally Moses Musa. Yes, mutabanyi wa minister oba yaliko minister wa Uganda Honorable Bidandi Sally, oshegedde nti alina moral authority. Buli kyayogerako ekira muyimbi is a legend. Abaddewo ng'ayimbira Buganda ne Uganda okumala emyaka 2+. Avuddeyo n'agamba nti okujjako nga Abaganda b'ennaku zino bagala kwetiiririra n'okulowooza nti n'okusigala kiri nti Abaganda batuufu bali bankwe. Avuddeyo n'asaba batangaze abantu abalira on Kabaka batangaze Buganda ne Uganda whatever happened on Kabaka before, n'ekigendererwa lwaki bamulese mu kamera n'okucelebrating amazaalibwa ng'ali mu state wet. Now waliwo era ebitasanyusa bannayuganda. It is one of the things ebyatandise okutambula like nga bagamba nti kwabuzeeko ku keki gye bakoze yabadde nga magombe nti kwabuzeeko just a plus sign okulaga nti oba oli awo waliwo ekigenda mu maaso ekyali kituufu. Kino nno tekyasanyudde bannayuganda n'Obuganda, especially bannayuganda abali mu Kampala n'ebweru w'eggwanga. Batandise okugamba nti lwaki bakoze keeki ng'efaanana bwetyo, ng'efaanana ntaana. You get me? I'm not inciting anything, but I'm criticizing, like I'm picking the main point that public are speaking. Nze ndi muzindalo gw'abantu aboogera, sibyogera kukuma mu bantu muliro kusiga bukyayi n'ebisigaddewo. Bebe asabye Museveni nti jangu interveninga mu binsonga zino tulabe gye tunaggwera. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior, webale kuba nti otambula nange, ngenda kusaba otambule naffe ng'osubscribinga, then tusobole okuba nti yes tutambuza ensonga nga bwe zino okubeera. Bye bye.